Eno y'embeera abatuuze abakozesa oluguudo olubisse Masindi mwe bawangalira olw'oluguudo lwabwe okuwomogoka kumpi buli lukya. Bayitutwina wale kusigikira ebirukanya mwingi ekula baluguudo luno. Abasajja bakujja na kawunga k'abaana bakugwa mu maizi munsi bakugwamu n'omukene gwabwe buli kimu kyona bakugwamu na nyoka enyini. Mafuta tunakunywa mengi na tunatumia siku nyingi, kwa hiyo unakuta ile mileage tunayokuwa sisi tumepewa kama madereva inaishia njiani. Okusinziira ku batuuze, oluguudo luno lumaze ebbanga nga luli mu mbeera eno nga kati lutandisa n'okufuuka ekiyanjayanja. Tulina ekikiweke kimu ekibi muno eri nyanja tirukyali luguudo. Abatuuze bagamba embeera eno ate yongedde okujabagira olw'omuwendo gw'ebidduka gweyongera ku luguudo luno oluvanyuma lw'okuggala omugga Karuma. Okuva gavumenti bwe yaggalawo Karuma bridge kati emmotoka eziyita ku luguudo luno mpitirivu obungi birole bisuka no mu bikumi ebibiri buli lunaku ebiyita ku luguudo luno. Mbwe mabegako gavumenti yali yasaka abalukola kyokka ate n'egaana okubasasula. Ebikola ne babireka awo ne bagenda era bwe gutyo omulimu gw'okulukola ne guyimirira. Abantu bakujja gavumenti bagamba bakujja akola oluguudo bwetu kitukulula abantu bakujja akola oluguudo bakujja ni abachina ne bajani bemeera hano buli kilo ni besolooza tibakola luguudo. Contract omulimu yagusuulawo myezi 3 emabega ate yagusuulirawo nga n'abakozi benyini ba casual laborers babanja sente. Contractor agamba abanja gavumenti obuwumbi obusuka mu 10. Kino abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti kyongera okwonoona n'okutokomola ensimbi y'omuwi w'omusolo. Every time you delay to finish a project, the government incurs costs because the contractor has machinery here, but the government is not doing their part by paying the contractor. So every other delay on the road, it causes government to lose money. Bano mbu baleka bayiye emmala mu kkubo ekyayongera okulifunza wamu n'ebinnya bye baasima nabyo bye baleka nga tebabisseeko ekitadde obulamu bwabwe mu katyabaga. And these marams, they are nearby the road and they can cause accident. And you find that there are some openings of the culverts which were not even filled by the maram. They are open. So muntu abulija akoseddwa kubanga ekkola teriwedde awo mbaatekawo hamps ennene nga bakola abantu bafuna obuzibu mu kukozesa ekkubo eryo ebitundu ebimu baabiggala tebisobola kukozesebwa. Bagamba nti kati n'abaana okugenda ku ssomero basanga obuzibu okukozesa ekkubo lino. Gavumenti ekimulike mu bwangu nuko tukwetaga tutyo, otherwise my appeal to UNRA is at least the current road status is not good. Let them intervene in. Wabula batiisatiisizza okwekalakaasa singa tewaba kikolebwa ku mbeera y'oluguudo luno. Embeera bwegende eti tugenda akinga wano tuteekemu ebitooke tuteekemu n'ebikonge buli lusawo kulabawo hano kuba tulemesebwa tuli kubi. Kati tekimanyiddwa ddi oluguudo lwa Karuma we lunaggweera oba oli awo bano lwe banaafuna ku buweerero.